ntunuulidde obutambi obuwerako ku mutimbagano ku nsonga z'okuttibwa kwa Susan Magara n'abo be baasalidde omusango ababiri abaagenze Kalabba n'engeri gye babadde babwamu obujulizi nabali abalala abasibiddwa amayisa. Njagala okubuulira nti ntandise okulowooza nti abagagga beekolako enkwe okweggyako ssente. Alabika omwami Magara, taata w'omugenzi Susan Magara, walabika bagagga banne okusinziira ku ssente ze baasaba obungi nga baali bategedde bulungi nti azirina, nga waliwo enkwe ezitambula mu bagagga okwekuba ebigo. Wateekwa okuba nga abagagga nga bwe tubalaba awo beekolako enkwe okwekuba ebigo, kubanga nkugambye nti obutambi bwe ngenda okuzanyira nga bazadde baabamu ku abo abavunaanibwa era abasaliddwa okusibwa amayisa bawa obujulizi. So nga ate waliwo n'ebibuuzo kati nga ku Jamiru Mukulu, kubanga bino birimu ADF ne Jamiru Mukulu. Tulaba ate Luzira batugamba nti alyanga mwami, alyanga boss, bamufumbira special meals, alagira agobya n'abasirikale ku mirimu. Jamiru Mukulu. Kakati ebyo abantu bagenda babigattagatta byonna, otandika naawe okulaba nga mutuufu abantu si basiru, ate abantu si basiru. Kakati ku mutimbagano era kwe kuli obutambi buno nga balaga omu ku channel ziri ku YouTube nga akyazizza omu ku taata waabo abasalidde. Namulabira ku TV omulundi gwange ogusooka, naye maze emyaka nga 3 kuwenda nga simulaba. Ne mulabira ku TV naga nti batuvunaana kwaki kwa butujju. Soka tuzeeyo Luzira. Ninya tugende Luzira. Mumulabye omwana. Tumulabye. Ne banne salamu alaykum kale musala konze mbwa. Ensonga zino ze mwakola kiki? Ngamba taata. Mazima geetaagisa. Sibikolangako. Era sibimanyi. Mugamba nanga taata. Basooka kutuvunaana kwa butujju. Kale batwenda kuwa Susan Magara. Konze nti kati bwe mbanjogera n'ekimbeera mukwano gwe basoosaayo. Emugana y'ekimbeera nga gwe njagala ombuulire. Abaana bano ensonga zino bazimanyi. Yeke yaŋŋamba kino kyogera nga ndi ku mpewo. Yaŋŋamba nti nkubuulire. Abala bonna sibagaanira naye ye Muzammiru. N'okumukwata yita alina kyakola ki? Kyamanyi. Muzammiru n'omukwata yita alina kyakola ki? Era balinga nga babuuza Lubega nga mugamba bumuwe abeko byabakola ki? Byannyonnyola. Kuba Lubega bagamba yavuganga emmotoka, avuga gundi amuzza wano we Suzani. Nemugane mutabani we yavuganga. Lubega makanika. Lubega makanika bamita kino ye yakanika nga buka. Lubega yali. Lubega kwabo naye kwali. Kwali Yusufu Lubega. Kati yo je nagenda mama we owekakoola ye. Mukola enteekateeka ejje Luzira. We bali nnyo. Okulaba abaana. Tugenda. Kati kiki kyekiddako tate tumanyi. Fayiro. Galuka tulina fayiro. Kwaffe ki? Galuka tulina fayiro. Kwaffe abantu babatuuka babatwaka batya wano. Nemala ebbanga ya myaka kuba twagenda ng'olwo ebiro byera byandozo twagenda nga bakamala mukomera emyaka ngenda ku 5 naye nga tebalina ki katono nnyo taata ebbanga lyonna libakwatiddemu omutabani mpaka myaka 4 nga togendanga kulaba yadde kwogerako naye naye nga bali mu mukadde bo bakola ki awo n'oli mu ntiisa y'abange tebanakkako we bali nnyo taata wa Susan Magara mama Susan Magara senga muganda we bonna bajja ki kooti. Naye bwe baatuuka kyenjogeranga ne musajja musiraamu bagamba bana bali mu kaguli si be batta omwana waffe bakyogera bana bali mu kaguli si bakola ki si batta omwana waffe munaye tewali kyakkola ekyo nga kyava mu kamwa ka abo bennyini maama ne taata kubanga bateekako baabalaba nga babatadde mu kaguli mpulira ffena bali mukoti twakiwulira nti munaye muganda aga nti akusinga kubya kokoze eki tusigaye kulinda kulaba bikola ki bigenda mu maaso tubeera ku mukooti
mujjo luli je nga bayita abajulizi abaki aba buli kika leeta ono leeta oli leeta ono leeta abajulizi ndowooza bo ababalumiriza abaana abo bali myaka ng'ebiri baga nti baleeta abajulizi 45 buli kubaleeta ayogera bibi bamutta bamuvuga ono nze kyempakanyamu kimu yemmotoka eno gyebagaa yafuganga Susan Magala eyamutwala okumutta ate nga bamuttirayo oledi yali yajja ddi mu galagi yali muki eggalaja we yali emmotoka eyo kuba byenjogera mbikakasa mutundwe bayitawo Kabaawo zooni ettaka eryo ebiseera ebyo ddali lya mwami Isaaya galaji eyo kweri naye kati yatundawo kati obudde buno ttaka lya mwami Kakonge Jofule galaji eyo mubajja emmotoka eyo ne ngamba emmotoka yali yajja edda wano ate gye bagamba yatwala omwana ne ngamba sijina kijja kulondoola siina maanyi kuba n'amaanyi obaako nayo byokola ki ne ngamba waayi katubireke nga bawera ennemba kati batandika otulaga ebyobugagga bye baagula abaana mu kooti babireeta ku butambi bagula emmotoka 11 ngera mwabiwulidde bagula ettaka ebuyikwe bagula ettaka eruweero bakola lyaki buli alimbo lyakuzikako bantu eruweero kofe ettaka baligula miliyoni mmeka 3.5 naye ekyetumalamu amaanyi nti ettaka eryo amaanyi tekuliko ga Muzammiru tekuliko ga Lubega wabula kuliko abantu baki balala abantu baki balala nze bwe tuba tuguze ekintu ekyo kya ffenna kimanyi tuyinza okuteekako abantu nga 3 oba bana tukana tuguze ettaka lyaffe naye bano gye emitwe emikulu gunne oba lyali mu kampuni yaabwe gye baakola balina kampani ate wali badde manyi nti abo bannaffe batusinga obugezi era bali badde kati eri mu kampuni bweti yabakolaki galinga manyi era eryo bagamba lya Lugoloobi ttaka lya Lugoloobi eriri eyo emmotoka tetwalabako kaadi zaazo kubanga nga nze taata w'omwana mutabani wange nali mumanyi enfuna singa baga nti kanti eno ogiraba kaadi yayo ogiraba ya Muzammiru Sali yagigula miliyoni 5 nalega ekituufu n'emmotoka 11 tetulina kyetwalabako kaadi eno ettaka twalabako nti Muzammiru Sali yasayininga nti yaguze ettaka oba bagula ettaka kati netuzigana nga tulina ngaffe abazadde nganzo naddala nganzo omuzadde sinze nzekka ne bannaffe bonna nga tulina ebibuuzo muli mutima tetugaana bwe babaza omusango baguza bakyamu naye nga twali badde tulabira ddala obutereevu buli kiba nga bajjangayo abajulizi omu ku omu ne bali bireese kanti 3-5 yino ogirabye nti gano simanya ga mwana Fuadi ogirabye gano simanya goono Kosto ogirabye gano simanya goono ffenna tukkiriza kuba baga buli omu yakola ki yagabana ssente ebyo naye kati twakomye kugamba ebyobugagga bwe babitunde batulagako mmotoka buli 2 ndowooza oba 3 kakozi bwerefu 2 ne gundi ekyo kikosita naga akamotoka kakadde ako ate nga kukali kakadde kadda kukunkalumiriza kali kakadde kaki kadda kati waliwo omwana omu gundi yani kitawe gwe Nakirebe Isima kitawe waawa gwe Nakirebe bamuyita Muzeeyi Kato yayina emmotoka oyo atunudde oyo yeisima kitaawe yayina emmotoka nga ye naye kitaawe ye yagamba yatunda poloti ye Nakirebe yagamba natunda poloti yange Nakirebe nengula emmotoka eyo naye gye basooka okukwata mbu simezi ezimu zebakola ki emmotoka ya taata w'omwana tukiba nti yali ya taata wa mwana naye nga yagiwa omwana nga buganda nze ndi mukadde naye kanjiwa omwana bye ngaakola ki ngaagivuga yaga yatunda ttaka lye okugigula naye emmotoka yemu kuzakwatibwa era ze zimu ezakwatibwa gye baleetanga ekizibiti naye bagitwalanga kizibiti ebintu ng'ebyo biyinza obutaba byangu kusirikira oba kubiraba bulabi ku mutimbagano n'obireka eyo kubanga
kati tuli ku bujulizi obwaddala bano be bazadde b'abaana oli akugambye nti yatunda ttaka lye n'agula emmotoka gy'omutabani we beeyiye bafuneyo kasente. Ono akugambye nti mutabani we amumanyi bulungi nnyo era okusinziira ku biriwo n'emmotoka gye bagamba nti nno eyasomba omuntu agimanyi bulungi nnyo, kwegamba ng'ebigikwatako agimanyi. Kati kwegamba nga tasuubira nti kwegamba takkiriziganya nakyo nti emmotoka eyo gye yatambuzanga bw'atambulizanga omuwambe. Kale kwegamba byonna byonna nga bw'obiwulidde awo nti abo tebasobola kuvaayo mu kamera kwogera nga bwe batta Seeka Kirevu mujjukira wali ensangi, era nga bano batugamba ku mutimbagano okusinziira ku information eriko nti eyatta Susan Magara bamuyita Pato yali yaddukira South Africa embuga tebamanyi gyali essaawa eno, era nga bagamba nti alina oluganda ku Patrick Bitatuule ono nannyini Skies Hotel, nga bagamba nti sente ezaakola mission zaava mu banene kati naabuzibwa. Wabula omwami yagambye nti mu kkooti bazadde ba Susan Magara bo bennyini bagamba bwe baalaba ku bantu be baleese okulumiriza bagamba abo si be batta muwala waffe, kubanga ajjukira nti baali basasuleko $7,000,000 kati nga bamaze nabo okutegeera level ya transaction, kubanga waliwo transaction naawe gy'oyinza okuteebereza noga nti mu butuufu bano baliko level bweti mu kumanya oba mu bugunjufu. Kakati omukyalo oli alumiriza era ng'obutambi bw'engendo bukuwa bwe mwalabako edda bagamba nti yawaako obujulizi obwa General Museveni nti baaliko mu ADF okitegeera mbwe ne babatwala eyo taata we ng'akyali mulamu kati bamukomyawo mu episode endala ng'akuze. Omukyalo oyo n'omwami oli be basalidde ogw'okufa bandibanga be bagenda okulya akasente bali mu mission bano bannaffe babasibe nga tebamanyi babaleetawo nga banyambi. Okutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 7. Kitange nansitula nantwala ku ssomero. Kuta Seeka Mbaziira. Ku ssomero lya Seeka Mbaziira. Lirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Seeka Mbaziira nga nze yoyo ng'akyali muto awo. Nini nagenda kusoma kumbe kitange ne Seeka Mbaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Kongo? Mwayitawa? Twali abawala 4 n'abalenzi 5. Ne batupakira mu mmotoka ya drone saawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannaffe omuwala omu n'abalenzi 2 ne babateeka mu mmotoka ne batutambuza ne batuuse Kongo ne batubuza we bababuza mulagawa mugambe mugenda wa jjajja wammwe ne tutambula tewaliwo yatubuuza we twatuuka maaso ne batujjamu emmotoka emaaso n'emabega nga waliyo abajaasi ne batufulumya ne batuyingiriza mu ba ADF. Okuyingira kwange mu ADF olwo olunaku lwe natandika okulaba ku bantu abakutte emmundu era we batutuusa mu kampu twatuukira mu kampu ya Seeka Umaru mubeeramu Muzeeyi Amigo ne Muzeeyi Kikutte ne batandika otuyigiriza amafunzo. We naweza emyaka 8 ne bampa omusajja. Myaka 8? Nembeera mu kibira kye Kongo nga mbonaabona ekisookera ddala nga tulya bubi tulya ebitaliimu munnyo ne tuwanga. Kakati ebyo nga bw'obiwulidde awo General Museveni ne stories zaabwe za ADF olwo bamuleetedde omuwala mu maaso ge annyonnyola emyaka egiyise. Kati ate ye omukyalo omwere eyawadde obujulizi wano ng'ayogera oluzungu lw'amaanyi nnyo. Ku myaka 8 baali baamuwamba. Kati kugambye bwe yaweza emyaka 8 baali baamuwamba. Tetumanyi kusoma kwe kubanga wano bw'otunula mu katambi kano alaga nti yasoma ebyaddala so ng'ate baamuwa omusajja ku myaka 8
kitegeeza nti tabuuka kufuna lubuto tabuuka kubanga kwegamba level gyayogera ku twali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu ani yaleeta sente ezo naye nga tezajja nti tuzigabane kubanga our security was being compromised and according to the Quran we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikkiriza nnyo tekiriza muganda wange. It does. Okay. Quran ikkiriza nnyo tekiriza muganda wange. Wena wajjukira wonna nti ku Quran bakkiriza kujja bulamu bw'omuntu? Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti obanga scripture babitegeera bo bajja kubitegeera. Tegeeza mwakikolanga mutuukiriza ku Quran kyegamba? Mwamuwamba mufunye ssente mujja obulamu n'okumuwamba era twasinziira kati bwe mwafuna ssente kyekyaddako netuziwa abakulembeze b'obusiraamu then zikola emirimu gyazo. ate obadde olina ekinyonyola mbadde mugamba nti ekyobukuumi kino ffe tukikola kuba tuli basiraamu era that is the law of the Quran. Please quote me well, quote me very well. Yes. According to the Quran, awabeera abakyala, it is a must okubeerawo abaami nga bibawa abakyala obukuumi. Okay. Yes, it is not the other way around. I understood you well. Tuli basiraamu so, tuli basiraamu. Olaba omukyalo oyo kale twabyogerako dde ebyo bya script nga ddingana nnyo ebintu by'obusiraamu tuli basiraamu. Naye omukyalo oyo bw'abanga gwe bawagye Museveni mu myaka egiyise nga atestify nayo babatwala e Congo nga bwe yawedeza emyaka 8 ne bamuwa omusajja kitegeeza n'azaala n'abaana nti obukalukalu bwayogeza n'oluzungu kwe luli ku lulimi lw'obuwulira ng'ayogera kale okuyiga oluzungu osobola okuliyiga naye ate si mu condition ezo ze baalimu ebyabwe biba birala nnyo kati neewuunya nti pakati ekitegeeza myaka 8 kitegeeza yazaala tanaweza na myaka emeka 14 oba aba yazaala mangu nnyo ku myaka 13-14 aba yazaala ndowooza aba yafuna olubuto n'aziba baamuwa omusajja mangu nnyo kakati yafuna ddi obudde wakati bw'omutunuulira omulaba ono mukyala muyivu kwegamba ebintu bino tebigatta ebya ddala byo tebigatta ate era bw'obigattagatta ne Jamiru mukulu gy'ali nti bwogera ku ADF Jamiru mukulu baamukwata naye tebamuvunaana tebamusalira tebakola batya ebyo nabyo biriko ebibuuzo bingi nnyo naye nze ekisinza okunkwatako be bazadde ba Susan Magara okubeera nga baakakasa nti abo be tulaba mu Kagulisi be batta kati omukyalo ono awa obujulizi ono ye kazaala bulwa n'oli omwami Juma bwe balina okuba nga bagenda kalabba bombi kuba kati kitegeeza nti abo balina okuba nga waliwo science ali awo baali bulawo etwabamanyako mayitire kati bano abaana baffe bano be bambaza obukanzu bano bo ne bapookyeza ku mayisa kakati nannyini ddiiri bw'aba basaasidde tuyinza okulaba nga oba mu myaka egikya naye gira kirina kuba mingi nnyo ng'obuliawo Museveni nga bapadoninze oba omuntu yenna anaabaawo obanga bagamba tuba tuvudde mu buyinza bali byesootingira be bamanyi naye ng'ekituufu kiri nti okusinziira ku bazadde b'abaana abo abavubuka abalongo n'abalala be basibye bye boogera n'obuvumu bwe boogeza byongerera ddala okulaga nti waliwo abagagga nze bwintu bwe nkiraba abaali mu lukwe lw'okutta Susan Magara naye nga baali baagala ssente mu mugagga munnaabwe mwami Magara taata wa Susan Magara baali baagala ssente era yezo baji basaba ssente ezo nga ziri mu buwumbi bwa Uganda yezo lwaki baazisaba kati either Magara yabategeera Susan Magara nga yabategeera obanga bakiteebereza okuba nti Magara kubanga soka weebuuze statement eyo okuva mu family ya Susan Magara bazadde ba Susan Magara okugamba nti abo si be batta muwala waffe be muleese statement eyo kitegeeza nti balina clue ku ani yatta
batekukuba bayinako knowledge ku ani yatta okusinziira ku ngeri gye baawuliziganyaamu ne transaction ya ssente nyono olusambu baateekayo naye munnange ng'oli bwakugenda nti akusinga kubisa gw'okutte ate omwavu tawoza musango n'akatono koyina kakugibwako nti ettaka bino ebyobugagga bye batugamba bye baagula emmotoka sima 10 na mmeka kitegeeza byonna bya bulimba byonna bya bulimba kubanga aya kati bwe babitunda nga ssente baziddiza bali katulinde tukirabe twagala tulabe ekintu ekyo naye ate era milioni 7 lutono nnyo kubanga kuba bafuna za bwereere guyinza okugamba nti abo balitunda milioni 7 lwonna balukwate balugaba oba oli yakwata buwumbi n'abugaba e Rwanda mu biseera bya covid mujjukira bulungi nnyo kakati embeera eno osiriikiriramu bw'oti ogamba kiki bannange kigenda mu maaso